Abakiise mu kikolwa ng'olukulu bavudde mu mbeera nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa bw'abadde agezaako balemesa ogenda maaso n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga lya Rwanda n'eggwanga lya Uganda. Ono avuddeyo n'ategeeza nga ekikolwa ng'olukulu bwe lusaanidde okubeera nga lusirika luleme kubeerako kye lwogera ku nsonga zonna ezigenda maaso wakati wa Uganda ne Rwanda. Ono ategeeza nga bwe waliwo okwogerezeganya wakati w'amawanga gombiriri nga n'olw'ensonga eyo singa wabeerawo eddoboozi lyonna ery'enjawulo kijja kugootanya enteekateeka eno. Because I know that peace is elusive. There are so many meetings that have been going on, including the meeting that took place in Munyonyo, where we had a delegation from Rwanda, and the Minister of Foreign Affairs was instructed by His Excellency the President to be in those meetings. There is a lot that is being done. Like I told you, that peace is elusive. If you handle it anyhowly, any slight, careless statement made can take us back to square one. I just want to request. Ono okuvayo ati Kididdo Mbaka Roland Mugumi okutegeeza nga ebyenfuna by'ennyaffe Uganda omuli okusobolagana bwe bikoseddwa nga n'olw'ensonga eyo gavumenti esaanidde okuvaayo emanyisa bannayuganda wa okukwatagana wakati wa Uganda n'eggwanga lya Rwanda wekuyimiridde. Madam Speaker, last week I visited two borders, that is Bunagana and Mrama Hills in Chisoro. Madam Speaker, up to now, these borders are still closed. There is no business taking place in those borders. So, Madam Speaker, my question to the government: what is the fate of our trade relations between Rwanda and Uganda since the borders have remained closed? Ono awagiddwa abaka abatali bamu abategeezezza nga bannayuganda bwe beetaagibwa okumanyisibwa ku biki ebigenda maaso ku nkolagana yayo n'eggwanga lya Rwanda omuli ebyenjigiriza ssaako n'ebirala. There are Ugandans who are being killed in Rwanda. The minister is feeling very sweet as she's giving no answer. This parliament has directed the government to make statements on many other issues, Madam Speaker. Not only is she feeling very sweet, but she is being defiant in the chair. I sat here listening to a mother trying to make it that Ugandans should die in the process of peace. When other countries like America, one citizen matters a lot. Wabula Ruth Nankabirwa ategeezezza nga bwe waliwo omusaayi oguteekeddwa okuyiibwa singa okukwatagana kubeera kwetaagibwa. Solve the current problem without losing more lives. You cannot solve the problem without losing more lives. So in order wano omukubiza w'ekikolwa ng'olukulu omukyala Rebecca Lutula Kadaga alagidde minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala okujja ssabbiiti ejja okubeerako byayogera okubeerako byatangaza eggwanga ku nsonga ezigenda maaso wakati wa Uganda n'eggwanga erya Rwanda. But members are insisting on knowing the deeper relations in the East African community and the implications of what was happening. So that matter has not been answered. So the foreign minister should come here and explain to us the relationship between Uganda and Rwanda and tell the citizens what to do. Ensonga y'emu yalabikako mu lukiiko luno mu mwezi ogw'Ekumi wabula nga nejja buli kati eggwanga lya Rwanda n'eggwanga lya Uganda tebannaddamu kukwatagana. Yes, Kigongo kulwa Channel 44 olweggulo.